Olutalo lw'okulwanira ebifo mu Paalamenti naddala obwa sipiika lukyagenda mu maaso nga n'olwaleero minisita omubeezi ow'okuteekerateekera eggwanga mu minisitule y'ebyensimbi David Bahati talutumidde mwana bw'azze okujja empapula asobola okuvuganya mu kamyufu k'ekibiina kyabwe kuba omumyuka wa sipiika. We've given him the regulations and I'm happy that you are here. Thank you. Happy Thank you. that you are here. Thank you very much. God start off. Thank you very Yes. much, Mr. Chairman. So That's what I should we'll start start. the campaign when you Yeah, the campaign. when the process starts. Monday, I'll flag you off. Thank The you. moment SEC finishes, I Yes. say, go. Thank you. Thank you. Omubaka ono omulonde akiikirira abantu b'Endorwa West mu Paalamenti David Bahati olumaze okufuna empapula okuva mu kakiiko k'ebyokulonda mu NRM okuvuganya mu kamyufu k'omumyuka wa sipiika n'ategeeza ng'ekifo kino bwe kiri eky'amaanyi ennyo mu ggwanga n'olwekyo tekisaanye kumala gaweebwa abantu batalina kye balaga. Okimanyi Paalamenti ekintu kikulu nnyo erina kubeera ne leadership nga emanyi ng'eraba wala ate leadership eteeka members welfare of members eteeka country first ne party ate ne interest z'eggwanga. Kati nzije wano okuwayo ebipapula ate mbiwadde chairperson waffe wa NRM Professor Tang badde okuva mu contribution gyenkoze omu caucus nga vice chairperson wa caucus nga vice president vice treasurer wa caucus ate kakati ndina ne experience omu executive nja kubanga bridginga gap between executive ne parliament ne experience nyo. Bahati ono ajjukirwa ennyo mu mwaka gwa 2009 bwe yaleeta ebbago mu Paalamenti erirwanyisa omuze gw'okulya ebisiyaga agamba nti oluvannyuma lw'okusabibwa ababaka banne ko n'okwebuuza kye kimuwaliriza okujja avuganye ku kifo kino. Nga mwena bwe mumanyi party esetinze rules okutandika najjo okulaba nti position ya speaker ne deputy speaker babeera nominated. Kakati leero okuva eri ababaka bangi babadde bankubira ne consultation zenkoze ne experience gyendina omulimu guno kati nvuddeyo okufaringa kola eyo y'ababaka okusavinga eggwanga lyaffe nga deputy speaker we Thames Parliament. Ate yakulira akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya NRM Dr. Tango Odoyi asekeredde abamu ku babaka abaawangula nga beesimbyewo ku bwannamunigina. Ate kati bwe kituuse mu lwokaano lw'oba sipiika ne balowooza nti ekibiina kya NRM kinaabakkiriza okwesimbawo okukikwatira bendera ate nga bakyesamba mu kusooka. Odoyi agamba nti ne bwe banaawandiikira omukulembeze w'eggwanga byonna bamala biseera. Ebyoboth bw'awandikidde president amuwe support awandikidde nankani baluwa ng'oboth ali independent fenga NRM ebyo tetukwatako eyo nankani y'oboth the president naye tulinayo candidates aba NRM tujja basimba balyoke babujeemu nankani bendera babeere speaker deputy speaker ebyo both eyo lugambo. President tasupportinga wadde candidate omu yali neutral lwakuba ye president wa ggwanga ate mu ggwanga waliwo aba FDC aba DP aba NRM kati president yetakwatagana nebira selective politics eyo. Ono era alabudde abo bonna abanegezaako okwawukana ku mateeka g'akakiiko k'ebyokulonda nga bwe bajja okwetyabira akalimu obuwuka. That is what I want as chair. Let us wait for rules to be set, follow the rules. Not this business of parading in the press, running here and there, forming committees, fighting this and the other. There is no one who is going to capsize the NRM Electoral Commission. We are going to follow our strict regulations and offer the best candidate for these positions to compete with these other independents who also want to try. Abeegwanyiza ebifo by'obwa sipiika nga bayita mu kibiina kya NRM basigazza lunaku lwa nkya lwokka ng'akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kino lwe kagenda okukoma okukwata empapula eri abo bonna abeegwanyiza ebifo ebyo. Andrew Kagwa, WBS TV, ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda ak'ekibiina kya NRM ekya Ddondo.